okwewerera omuntu mbeera etera okweyolekera mu busungu nga waliwo okusoowagana. Okusinziira ku tteeka li Penal Code Act akawaayiro ka 84A okwewerera omuntu musango gwa kibonerezo. Newankubadde ekikolwa kino kiba tekinnatuukawo, yenna eyeewera okutuusa obulabe ku muntu okusinziira ku bannamateeka aba alina omusango era nga kitandikira ku oyo abaatiisiddwa engeri gy'awuliddemu. Okutiisatiisa kigufuula omusango kiva ku ngeri ki gw'okigambye bw'awuliddemu. Nti ye ki ekimutuuseeko bw'okimugambye. Wenzija ne ngamba njagala kutta nkyogedde ntya mu bukambwe muki tubadde tusaaga oyo muntu muyinamu obutakkaanya. Bagamba nti ekyali ekiyinza okusingisa omusango bwe buvumu, amaanyi n'obusobozi abaatiisatiisiza bw'aba nabwo okola ekyo kye yeewera okukola. Ono okutya bw'atyo ateekwa okuba ng'akimanyi nti oyo akiisatiisiza asobola okituukiriza. Senga omusajja nga aliko obulemu ku mubiri tasobola kutambula, asiiba mu nju ye oba asiiba ku lubalaza lwawo n'amaaso mazibe, n'alagiriza nti nja kukuba amasasi ggwe oba nja kukugoba nkutemeeteme, toyinza kufuna kutya kubanga oba okimanyi nti ki talina busobozi bukituukako. Kasita owulira ng'oyo omuntu alina n'obwo obuvumu oba alina n'amaanyi agakikola era aba asobola okikola. Ate oluusi ayinza okyogera oba n'akozesa abalala, okitegeera. Ebiseera ebisinga mu kwewozaako singa yeeweredde munne aba asimbiddwa mu kkooti batera okutegeeza kkooti nga bwe baali basaaga, kyokka bannamateeka bagamba nti kino tekiyinza kuggisaako musango. Because right now sisobola beera mu mayindi y'oli ogamba mbu nali nsaaga, kiki ekyali kikusaagisa okugamba mbu ogenda kunzita. Which kind of defense are you going to bring up? Kakati bw'ogamba kino mbadde nsaaga biki biyinza okukendeerezaako, naye oli bw'aba amaze okakasa kkooti nti ekyamazima natidde nnyo ku omusajja yaŋŋamba agenda kunkuba amasasi n'ava nawo mu bukambwe n'afuluma n'atulekawo. Kakati oli bw'avayo n'agamba nti nze naye nsaaga ono sisabaako kimukola, eyo si nsonga kuba oli wamutiisatiisa ye yatya. Bongerako nti omuntu ng'akuweerera okutuusaako obulabe oba ku bintu byo olina okudduka mangu ne weekubira enduulu, si kulwa nga bw'oliisa ebijjanjalo empiso okolera ddala ekyo kye yeewerera. Weyandiwuliridde nti naatidde nti akimutiisizza weyandiroopedde omusango ogwo. Kubanga ate bw'ogamba nti nno kansooke nnindeko bw'akikugamba enfunda eziwera 10 kiyinza okukola kiyinza okukola ye ku kwewozaako kwe, agamba naye lwaki onvunaana ku luno nga nkikugamba emyaka egiyise 5 sibakukyala nkutuusizaako. Olw'okubanga omusango guno gwa kibonerezo akoseddwa asookera ku poliisi n'aloopayo ensonga ze, olwo n'empapula ze ne zitandika okutambula okutuuka kaza musango lwayitibwa mu kkooti. Aguloopa ku poliisi, poliisi neweereza fayiro ne bamuggyako statement n'ayogera ebigambo ebyamugambiddwa oba ebikolwa ebyamukoleddwako. Osobola n'okikola nga oyogera mu butereevu ng'oyita ku ssimu ng'oba ki. Poliisi neweereza fayiro ewa ssaabawaabi wa gavumenti DPP, ssaabawaabi wayitamu nayo ng'obujulizi bumala basobola okutwala mu kkooti ne bakuvunaana. Era bw'osibibwa ne gukusinga osobola okusibwa n'emyaka egiwera 6 ng'oli mu kkomera. Kati bannamateeka balabula nti obutagwa mu ntata kya buvunaanyizibwa okukozesa ebigambo ebiweewufu singa oba ofunye obutakkaanya n'omuntu omulala yenna. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.